Buterevu nkwaniriza kwenda gisinziro kubeera nga togoberera ku Fahad Project kuli kwebaza okubeera nga ate otambulira wamu nange abaana bali awo Saudi Arabia. Thank you so much kubeera nga mufollowinga abaana bali awo mu ggwanga eri Qatar, abaana bali awo mu United Arab Emirates, ate abatulabire side eri mu UK, London, America, Sweden n'ensi endala ezeetooloddewo, ate saako n'abaana batulabira mu ggwanga Uganda wamu ne Africa yonna yonna mwebale okubeera nga ate mutambulira wamu nange. Amanya gange yenze Fahad Pro era nga ly'eddoboozi ly'owulira. Njagala kutwala butereevu mu katambi akaleero ke nkuleetedde. Waliwo ensonga ezigenda mu maaso era nga abantu ab'enjawulo musobodde okubeera nga muziraba nga bwe zitambula ku social media. Abantu balumbagana amadiini ga bannaabwe, abantu balumbagana amawanga ga bannaabwe, kwegamba entalo zikutte wansi ne waggulu, especially Abaganda wamu n'Abanyankole. Abantu ab'enjawulo bavudde ne boogera era nga bino byatandikira ku muvubuka oba omwami oli amanyikiddwa nga Kisa kya Mukama bwe yavaayo n'abako ebigambo byayogera n'amala ne yeeyambula. Ensonga zikyagenda ddala maaso era nga wenjogera ssaawa eno wavuddeyo omukyalo omulala era nga naye house manager oba bano lwe bakazaako abaana ab'omu kiyumba oba bakadama. Omukyalo oyo yayogedde ebigambo biwanvu nnyo n'abaako eggwanga erimu lyalumba era teyakomyawo. Bwe yabadde amaliriza vidiyo ye n'ajjamu empale ne yeeyambula. Ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo ate obeere nga obyerabirako. Fahad Project kwoli naye nyongera okubategeeza nti ffenna we all Ugandans. Uganda tekolebwa ggwanga limu, tekolebwa ddiini emu, tekolebwa bantu ba kika kimu, wabula ffenna Baganda, Basoga, Abagwere, Batoolo, Banyolo, Banyankole, Bakiga, we all Ugandans. Ffenna tuli bana Uganda. Binyankole mmwe ebisiru temujja tumanyira mu lulimi lwaffe, temujja tumanyira mu Uganda, temujja tumanyira mu lulimi lwaffe. Mutuggyeko agannyo, muddeeyo ewammwe Lukunjiri, muddeeyo Ankole, mwogereeyo olulimi lwammwe, temujja tumanyira. Ku kye mutukoze okutufamuyo buti kambe Eyambulidde kamakunamire, temuddamu tumanyira. Naffe tubakooye Museveni tumwagala naye mmwe tetubaagala. Mususse okutumanyira, bamunyiza mu mbinyira, mumunyiza mu ngalo, mwasambirira, mwina mukyamya olulimi, muyiga Oluganda, tugereyo olugero n'olumu. Mutumanyira lwaki mutumanyira mu Uganda yaffe, lwaki mutumanyira mu lulimi lwaffe. Yabbeeyambulira muloza mukisobola mwekka gasiya mwambuzi bweyambulira muloza mukisobola mwekka gasiya mwambuzi bye baamutuma n'akakasa nti ebyo byasazeewo oba bye bigenda okusalibwawo ekitundu kye. Awo we waava ensobi mu Uganda n'olwaleero kyemuva mulaba mu 1995 nze ayogera wano, nze naleeta n'ekiteeso Emmengo mu lukiiko ne tugamba nti constitution eyo mbi tetugenda kugikozesa kubanga si y'Abannayuganda wabula y'abantu abali mu bukulembeze. Emistake eyo ndowooza n'olwaleero mugirabye, mulwanidde mu paalimenti, mukoze ekibo bagikyusa nga ebikooyi by'abakyala. Simanyi oba eyo constitution mwenye mwagala, temuyinza kutereera ng'ekinyusa ekyo temukitereezezza. Constitution eyo ssemateeka tugikola okutulambika gye tugenda, kuba buli omu alina bye yajja nabyo. Obuganda olina ettaka lyo akyoli eririna ne gundi. Tunaakolanga tutya bwe tuteekawo central government? Ettaka central government lyeneekozese n'erifunanga etya? Nimugamba nti akale bw'eba nga luguudo amala okutulaga nti akola luguudo lutuyamba tumuwe ettaka, bw'aba agenda kukola ddwaliro alituwe tuteekewo. Naye ekigambo ky'okuva eri pulezidenti mu kalulu, mwali mukubya akalulu n'ogamba pulezidenti nti bw'anaayitamu omuwadde ebibyo ne gundi, mbadde nga mbajja kukuuma n'ebibyo. Naye kakati oli n'atuuka eri obwomu n'atandika n'okutusalirawo ku ttaka eryaffe, n'atubuulira nga wano Abaganda bwatukiina. Mu 1900 Abazungu baatubba ne bagira ki? Nibi bye baatubba ffe twayombera mu 1927 twatereeza eby'ettaka. Yasanga tetulwanira ttaka, yasanga tetukuba, ate ffe twalina n'omukisa gwokka oguwa omuntu atali Muganda ettaka wano tebalirina. Ombuulire, waliwo ekitundu ekirala Abaganda gy'onoogenda nti wali Abaganda babawaddeyo ettaka? Niffe twakikola olw'obutegevu, kubanga ye yaleeta abalaalo basooka kuliisa mmereyo, ate oluvannyuma ne bakwefuulira n'emmundu ne baga nti ate batuttewo. Ye yagenda okutabula land office, kati ettaka erimu libeera n'ebyapa bina. Si ffe, ago maali mateeka ge.
Buganda yali tefunanga bizibu ebyo. Nannyini ttaka yali ayita n'ow'ekibanja ani gwe mba nsenza. Ate nga buli omu akimanyi ne w'osanga ensiko toyinza kuyingirawo n'ogamba nti kanzimbewo. Olina okunoonya nnyiniwo. Ate ng'abaami ab'ekyalo bamanya ani nnyini waki w'ettaka. N'otuukayo ne mutegeregana n'ekkanzu n'ogisasula. Naye ate weewuunye toyinza kujja n'osala kibanja. Amala kujja ne mutuula n'omwami ow'ekyalo ne mukuba ne mulaga n'ensalosalo zaaki z'ekibanja. Era ne bwe mwaneneŋŋananga nga muliraanwa wo alimyazi eno, omutongole tetwalina nkaayana kakati yazijjawo ezo zaatulumiriza olwa mayiro. Kiri ekigambo mayiro twakifuula kya Luganda kubanga omuzungu ye yatuyigiriza okubala ettaka, twali tetumanyi. Ye ng'abalira mu inchi ezisikweya whatever naki n'atubulira ne mayiro gye twali tumaze okulaba ng'ogitambula. Oba ettaka eddene katuyite mayiro, naye ne bwetewera mayiro kubanga kyafuuka kya Luganda. Tojjaga nti onoomala kupima square yards bwezi tezikola gundi mayiro n'olyeko eba mayiro. Ekyo twakijjayo buzi ne kifuuka kigambo kya Luganda. Naye lwaki kimwenyinyaza n'okutwogerako n'omulaba nga alinga agenda n'okusesema? Ekyo nze kye neewuunya. Namulaba ku mitimbagano gyammwe ng'atutwatugamba ebiganda y'okyogera. Lwaki tubeera ng'ebisirusiru? Bw'aba tateetaaga ayite konferensi y'amawanga 15 gali wali ku gundi ku parliament. Mukulu kyanje omwagalabanga n'embulemu tutuule tugambe nti abamu tebakyayagalibwa mu Uganda beefuge n'abalala bagireki babye. Lwaki tukakibwa obukakibwa? Naye bwe tugenda n'omuntu gwe twaleeta n'akalulu akatamugamba nga kutujjako byaffe, ate ye n'atuvuma n'atuvumira n'amawanga, ekintu ekyo kisobu nnyo, tekigenda kutereera. Wabula kisa kya Mukama yakunamira Abaganda. The Bagandans have nothing to do okufa kwa General Tumwine. Let us get facts clearly. Teri Muganda yatta General Tumwine. Wesigira. Abaganda tebayina nnyo kye bakoze wamma. So nobody should intimidate Bagandans. You are tana mutwale tabintu bya tribalism by the way. Wesigira. Anybody who speaks about tribes is an enemy to this country and will be crushed. Tifala bintu bya tribalism one. I personally, I have eaten Banyarwanda girls, Mbalia. I eat Bachiga girls very well. I have ate Banyankole women and I'm still eating them. So if you bring now those things of tribalism, that this tribe, let us not go there. You know what happened in the 60s, Munkaga. So ibintu byana wange General Tumwine, may his soul rest in peace. Kitegira. Yafabirwa debye. Kama katayina kuvayo, kama katavayo kubika bafu. Kitegira. Don't sentimengeriwa. Kawesi we yafa. Teyali Muganda. Did you see Maganda as complaining? Did we ask any tribe for Mabugo? Chigundu we yafa. Eyakubwa amasasi. Did you hear Maganda complaining? We didn't ask for any king. So abagamba anti kabaka aveyo mbosimanya Abaganda bavuma abafu. Central region si Abaganda. Actually abantu mutamanyi wano tuli kintabuli nga wagenze mu Kampala okunoonya omuganda omutuufu nga maama we Muganda ne taata Muganda basigadde batono. We are all products of intermarriage. So kakati bine byo gamba nti abantu abali mu Central region nti Baganda ebyo byaggwawo. Central region kati kintabuli de abakongozia who can speak good Luganda. Wano waliwo abakongo abogera Oluganda nga namanya balina ga Kiganda. Having a Chiganda name doesn't make you Muganda. Nzi wano nina abawala Banyarwanda bavandimu ye nakajjako noti yensi yeddira nkima nabitaka that is a Munyarwanda. So that intolerance je baagala okuleeta ebyamawanga ebyamadini tatujja bikiriza. No, let us not take that path. Kabaka mumujje mu byobufuzi. Mengo teyingira byabufuzi. Eteka erifuga cultural institutions. Obwakabaka teweyingira byabufuzi. So those who want the king, his royal highness to come out on what? To comment kuchi. Owenzo gamba sala sajja kabaka. Kabaka tafiirwa. Do you know how many barangiras and bambejas have died? Does it tell you to come and mukungu bagireko? People give people respect. Ibintu bino bye mulesi bine bya General Tumwine
abantu abasanyuka balina reasons zaabwe. Why they had to be happy when people have died? Osegira nze sigana muntu asanyuka ngo omuntu afudde. Nange nina benjagala bafensa nyuke. Even me, I have some people who will die and I celebrate. They have made my life difficult. Oyine dembelyo okwogera ku buli muntu as long as tomuweebula. General abadde muzira eri eggwanga. Naye n'obuzira bwe nabwo wonaabuuzaayo omuntu omu babiri basatu nti buzira ki? Era nawe buli omu ajja kuwa ansa ku ndaba yeeyo ebintu nti essasi eryasooka yali kuba out of ki? Panic. Ate nga nsomye bayinzawo ebitabo and that's a fact. Ne president azakyogera era ne mu kitabo kye yakiwandika that who told him to shoot? There was no need to shoot. Kakati essasi nali eryasooka yalikola ki? Yali kuba mu nsobi. Yali kuba mu nsobi. Era banne bangi bafa okukulumba kabamba olw'ensobi ye yakola ki? Yakolebwa. Ne tujja. After that, ne bamukuba eriiso. Sigera. Era n'okubwa kwe nako eriiso nako jasanga omuntu nti waze kawad. Abamu bavaayo n'agonna. Sigera. Naye okuva bamukuba eriiso mbu teyaddamu kulwana. Bwe yasigala kuyimba nyimba abagenze we badda wabayimbira to motivate them. Kakati omwami oyo amagye gennyini gaagaana okumulonda. What? Kudda mu bwemupi mu parliament. Even his friends didn't vote him. Kati gwe ba civilian yagala bagenti bamulonda. Eri magye gye balondera abana abali president ya parliament. He didn't come back. Kakati lwaki tebamulonda? Banne bennyini abamagye okuddayo. So we should ask ourselves. Netuvaawo yasonga mu jenangina. Now you don't play in our army. Kifaananyi kitalabika bulungi. You are all generals. You serve the same arm of the Republic of Uganda, which is there for the people. Now, how can you say that it is your army? You and who? That was so, wrong. That was wrong. Kati abantu bebaze boogera. Bagata. Bwe tugatta doti n'eno. Segera. Tebigatta bulungi nti he's a hero oba mu bwayiro bwe ayina weya bw'ataakola bulungi. Akali ebintu ebimu bye badde bagamba General tumine bituufu. Hizo kwa statement ya General eri tumine eri valid mu byamaje. Naye ate constitutionally tekikola sense. Tekiri valid mu constitution mateeka. Nti why abana Uganda bebawa ebitongole by'okwerinda bebabeezaawo obukulembeze okuva ku ngatto omusirikale gyayambala okutuuka ku mundu eyo gyakutte ssente z'amuwi wa musolo. It's your labor. It's your effort. Era ebitongole by'okwerinda tebisobola kuba nga tewaliwo bannayuganda. Kakati tewaliwo teeka ligamba nti gwe tuwadde ssente otukuume. Waleesa akaaso kaali ewuwo akukuume. Kale ate akutunuzaamu emmundu gwe wamuleese. Tekisoboka. Poliisi n'ebitongole by'okwerinda omulimu gwabyo ogusooka obukulu kuuma bannayuganda na bintu byabwe.